Onyonyole bye wasoko okunyonyola mu Katabi byali bituufu Mukatambi akasooka nali luziranga ndiwe badde mujja kufuluma bungi abondeke nalaba nalaba babakundaga wali nti saanya yoyo baba siye yoyo nalwana kulaba na Uganda naye ebigambo bye nayogera bwe nafuluma ebizira twakozesebwa balamu balugagala minisita w'abaana n'awonkujjukiro ze kati wenjagala n'asasula amawulire ne batukozesa okuwaayiriza okukonjera buli kasasiro yenna ku Kyagulanyi era sijja kukoma kwemenyera Kyagulanyi sukaali wa Kyagulanyi gwe nanywa eruzira kiro ze namalawo nali mu luzira nga ndi mu good life Eruzira oba kubya president sebe eruzira oba kubya president kugande nali luzira nga ndi mu good life Sanya Sanya naam twakola okwate kudwa nayagala kwerwanako Sanya abantu Sanya twakola okwate owawo kumukira oyo omulamuzi guti omulamuzi yatwata olwasa yatuma beiro kwata olwasa wasandukwa beiro wamukwata na bubi abatali bannamagye mutulanga muki wamukwata na bubi neja okwayambulako bakaba parliament bonna abawangula kadi ya nu neja omukwata embulago nagamba ababeeyimiridde tebasaanidde kakati omubaka wa parliament waba talina bisaanyizo byeyimirira muntu ani asaanidde awo nalabanga essuubi liwedde nengamba kakati omusiraamu afiira ku bbala omusiraamu tafiira ku bbala limu nengamba weba jihad bisimillah ne bankebera omutwe balabo bamulamu ate bakusanga bo baali baagala ngambe nti ndi mulalu mbubante nze gandi ate bwe nali mukukomera nali mu good life bwe nava mu kukomera bansuubiza okumpa omukazi omulungi mu NRM balamu omukazi bagenda kumpa ekizimbe e Kampala bagenda kumpa emmoloka mpya bagenda kumpa abasirikale abankuuma kuba erinnya lyange lyalitunda nnyo nveeyo nasuubiza gavumenti mwijeji okuba bakwata ye omusajja yavaayo n'akwata namuwukira basasula amawulire ekika ky'amawulire n'agamba kati nze nze bampita buyisi bankyaza bukyaza jangu okukonjera kyamweza akasente wakayoola ng'olwo bamututta alya ku biyingula kakati nze bampita firimu sita eyakuteka lyabali eyakuteesa nze bampita firimu sita eyafiira babadde bamutegeera bw'aba teyeeyogeddeko tosobola mumanya nakozesebwa bansonyiwe Bobi Wine tansonyiwanga onaku Bobi Wine baali nsonyiwa embeera erikyukamuko ebintu bye bansuubiza tebabimpa ate nga sibye nali njagala nti ebintu naye twalwala kubawonyawo omusajja agambye Bobi Wine tannamusonyiwa twagala amusonyiwe buteekayo buteeke kamuteereyo wagenzeeyo dda tunuulira wali tulina ne piki gemu Range Rover balamu gye yasuubiza piki eyisa oyiro mu mpagi mu side mirror buli wamu wonna eyisa oyiro era abamu abasaaka kukuba gayonogo talina kyeyampa bampa piki boda kamiliyoni yeri watuna ekisibe koba nawe taweza nakakaddeyo Bobi Wine asonyiwa nalwana kulaba na Uganda naye kokuba kooti bwali nalwana saali erabiddwa Sanya abatuuze bamutadde ku nninga nnyonnyola ebigambo byayogera byali bituufu oba oli mbega wano
kiki ekyakuzza mu NUP wobanga ate mu kusooka n'ogyogerera amafuukuli n'ogamba ofunye ekitangala mu NRM ate wayitawo bbiri n'oyogerera NRM mafuukuli oli biki byebyo byanyonyodde munnange ensonga za chairman Nyanzi zeeyongedde okulanda abantu beeyongedde okuvayo nga bamulumiriza mbu yali mu kuditamininga ani atwala kaadi ani yeesimba mu kino gwevaawo lekera gundi abaffe njala tusooka emulugunya kwange eri abantu abo abeefudde nti kaakati be basalirawo NUP mu bifo eby'enjawulo njala okutusooka emulugunya kwange nga kugenda eri chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise ye obuyinza obwo wabujjawa kubanga chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South ne kati olwaleero weefudde nti gw'oyagala okusayirawo bannakawempe division ku bakansala ki balina okulonda ku bameeya ki balina okulonda ku babaka paalamenti ki balina okulonda kakati olwedde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina bovuganya nabo naye lwaki oyagala kulosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina obuyinza obwo wabujjawo bw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo twagala okulabula chairman Nyanzi by'okola ne banno omulimu Mukulu Sserunjogi Mukulu Ssemugomba nga bwenna basatu muli bakandidate ogamba nti mugenda kutandika okutiisa bannakawempe okutiisa abantu abalala bonna abeegwanyisa ebifo nga mutandika okugyamu abantu nga temumaze nakukola nteekateeka yaffe emanyiddwa nga mu NUP tumanyi bulungi nnyo nti 40% eva ku kibiina okulaba biki era ekibiina eby'enjawulo by'okoze mwagyewo obumanyirivu obwo ogamba nti kakati bano bakoledde ekibiina era bano betusunsuddemu 60% ya ground mwagyewo obuvunaanyizibwa obwo obugamba nti kakati ground eri ku 60% eri kubala abantu be mwagala okutambula nabo lwaki mwagala okuteekawo embeera ey'abaana n'ebyana mu kibiina tetugenda kukkiriza nga bannakawempe okugamba nti mu abantu abavuganya abeesimbyewo ate mwe mwagala okusalirawo abalala nga mwagala okutambula n'abo be mwagala njagala okutegeeza Bwana Nyanzi oli candidate nawe olina kusunsula busunsulwa mu mbeera zonna tugenda n'amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu ekawempe kye gaba gagamba kyekibiina kyaffe kikola kigamba tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu bantu bagenda kutuula basatu batuule mu maka enkiiko z'okyusiza mu makaago mpitirivu obungi naye nga bangi nnyo abeesimbyewo abavuganya bifo eby'enjawulo temubayise mulondamu bulonzi abantu ab'enjawulo ne mutandika okugamba nti gundi vaawo olaba abantu batandise n'okwerangirira ku mikolo ne babeera ku mikolo ne bagamba nti banange ffe batusunsudde era ffe tulina kaadi z'ekibiina nga mwayise mitendera ki tetugenda kukkiriza nkola eyo chairman Nyanzi ejjooga eryo lyoyagala okuleeta mu Kawempe tetugenda kulikkiriza tuli bamalirivu nnyo tuli ba NUP naye tugenda kukkiriza jjoogo lyoyagala okukola bannakawempe bw'oyagala okutandika okusunsulamu abantu okusinziira ku bigendererwa byo tetujja kukikkiriza ebintu bwe bityo nga bikalubye naye nga ffe mpolampola tujja kubanga tubikutuusaako era tujja kubanga tukuwa amalowoozi g'abantu biki boogera ku nsonga eno era kiki kye balowooza oba oliawo kiyinza okubanga kikolebwa oba kyandibadde kikolebwa okubanga tuva mu mbeera eyo okusika omuguwa n'okubanga oba oliawo tweyogerera amafuukuule nga tuvuddeko eyo tweyongerayo tukuleetera abasajja abagezezaako okubanga boolesa amaanyi mu bintu ebyokola kwegamba okulaga nti lino eggwanga lyabwe balina okukola be basalawo be badisaidinga ani mujje muwulire eddamulira ng'agamba ogoba Ossi Wandera olw'okuba akwata abazzi b'emisango. Generaali Mulamba Ddamulira oyagala kugoba Ossi Ossi Wandera Embaale olw'okuba osinkanya abayaaye bakole effujjo lyabwe ogobe Ossi omutendeka ali ku musaala gwa gavumenti olw'okuba okola ghetto structure ey'abamenyi b'amateeka. Mwewulire. Namataba oli
Namatala manyi. Namatala manyi. Geto manyi. President wa geto manyi. Bana mwebale nnyo mwebale eddala. Mwebale kutwaniriza. Bampita Jeno Damulira. Nava Kampala. Naye nga bulijjo mbawulira. Bulijjo mbawulira era nga njagala okutuuka Embaale. Naye finale Mukama ndeese. Mwebale kutwaniriza. Nsookera ddala okuleeta obubaka okuva ku headquarter ewa pulezidenti. Akimanyi nti wetuli wano era abaagala nnyo. Ng'ekituleese wano nsonga yammwe si nsonga yaffe. Muwulidde speech ya RPC. Mumuwulidde bulungi? Agambye atya? Mwagamba polisi kwata nga munywa muti. Era kumalayo byatayogese. RPC ngenda kumalayo speech ye abadde agamba bubaka yamwe ye awulidde polisi bamuyitani osi Wandera akwata geto kakati nze nga RPC oyo Wandera nze ngenda mugoba. Uganda mujebaliko yemutuusaako engalo yadde nga mugikolera mu bugubi. Ndowooza ebigenze mu maaso olwaleero buli omu yeerabiddeko. Damulira abadde nga akola operation oba akola omulimu n'ekiprojekiti kye yawa Mwami Museveni ekya ghetto structure eky'okujja abavubuka mu kwagala enkyukakyuka nga kye balina okukola kugenda mu ghetto kuba batya nnyo abavubuka ab'omuzi ghetto. Olw'ensonga baba idle, tebalina bya kukola, abasinga ku bo baba babbi, bamenyi b'amateeka. Damulira kye yakola nga bali wamu ne mukama we Mwami Museveni kwe kutandika okulikuruutinga abavubuka abo mbu balwanyise ba hooligan ba Nuupu. Naye ku vidiyo eno endala osobola okumbuulira ani hooligan, ani yalalabye ku vidiyo ng'abavubuka ba Nuupu bakuba abantu era nga banyakula obusawo. Damulira nakugamba kyewali kuruutinga tokimanyi. Mwali kuruutinga Sobbi n'abalemerera ne mumwettira, ne muli kuruutinga Zebula Mando naye yali muvubuka bwe mwamuli kuruutingira n'abalemerera ne mumwettira. Muzze muli kuruutinga abantu abaali abaziba emisango bangi nnyo nga mubakozesa emirimu gyammwe egy'okuzza emisango nga bagizza ku bannayuganda ku bannansi. Olunaku olwaleero Damulira yakuŋŋaanyiza abavubuka abo be baali kuruutinga okukuba bavubuka bannaabwe abatakkiriziganya na gavumenti eriko. Naye this time around kiri mu kuexpandinga kigaziye. Damulira tokyakiinako control. Kababe ba ghetto commander be wateekawo era n'oba wasimanya bye bayita empire, mpulira simanya gundi empire, simanya gundi empire. Kigaziye olw'ensonga tolina ssente. Damulira nkiddamu teri muwendo gwa ssente gw'osobola kuwa ghetto youth n'abeera satisfied.
nakugamba obawe miliyoni y'essente oba wabawe miliyoni y'essente emwe muli wawatwale wa Museveni era n'ogamba Museveni bano be bakuma ebipiira okwekalakaasa bano be bayaaye abakuma ebipiira okwekalakaasa e Kampala. Museveni n'akuwa ssente empitirivu ogabire abaana abo bagende bafune ebyokukola. Bwe wadda wabawe miliyoni ejeegi endala n'ozirya n'ozeezibika ogira n'obatwala Kololo ne mubawaayo ebiri omutwalo 5,500 naye bw'obatwala Kololo bwe badda bajja bavuga gye bayita eggaali kokota. Leero si gwe gusoose yadde mulabye vidiyo nga bali mu kubba abantu nga bali mu kubba atanani era bangi ku bye bakubye bafu bangi ku bye bakubye balema bangi ku bye bakubye bali ku bitanda. Bannayuganda omuntu abakubisizza yeddamulira yali ku luutinga abatemu ababbi abali anirule. Muzeeyi Ddamulira kankubulire kino tosobola kukontrolinga ghetto youth nga bw'okontrolinga b'amagye. Nkiddamu tosobola kukontrolinga bavubuka abo kubanga tebalinda oda. Abo bamwananchi abakulidde mu mbeera embi tolina ky'osobola kubawa. Teri muwendo gwa ssente gw'ogenda kuwa baana abo. Kati kino kankikubuulire Muzeeyi Ddamulira, abo abaana ne bw'ogenda ng'obawa kawumbi era enkyo ojja muwulira nti yabadde anyakulwa kasimu ng'ejjo wamuwadde akawumbi ka ssente kubanga okuva nga bato bamanyi be balina okwetakulira era bazze beetakulira. Mwaba w'amaanyi. Ekituufu kiri nti mu buli ghetto yonna Ddamulira yagenda agamba ba Ossi ng'era we mulabye mu vidiyo ng'ayogera ku Wandera Ossi w'Embaale. Abayaaye baamuloopa ewa Ddamulira nti Muzeeyi Ddamulira Wandera atukwata nnyo. Mu maaso ga kamera ng'ensi yonna eraba Ddamulira n'agamba Ossi Wandera toddamu n'okwata ku baana bano nja kusiba nkugobe n'okugoba kubanga Ddamulira ye RPC Generaali Mulamba ow'eggwanga Uganda ow'omulembe gwa gavumenti ya Museveni Nakyemalira awa abayaaye awa abatemu awa ababbi olukusa okubba. Kati buli gwe bakubye buli alina obulemu essaawa zino buli gwe batuteeka essimu ye Ddamulira ye yalagidde kubanga talina ssente z'asobola sasula abo bayaaye balina okwetakulira ate yabawa obuyinza tebakwatibwako. Kati gwe bakubye genda ku poliisi yonna oloope olaba oba banaakwatayo omu ku baana abo. Genda ku poliisi oloope olabe oba banaakwatayo yadde n'ogu. Ddamulira ojjukira Kayibula bwe yali ku luutinga bodaboda 2010 bodaboda 2010 eriwa? Omanyi bodaboda 2010 kye yafuuka? Baafuuka ababbi abatemu abatugumbuzi abakola buli muze gwonna ogw'obulabe. Mukama waabwe ekitatta yamaliriza aliwa mu kkomera. Ddamulira teeka waaga aga Nixon agasirwe oba yagasirwe aliwa? Kayihura baamusibako ngamba gwe Ddamulira Kayihura baamusibako. Ebyo byonna by'okola Kayihura yabikola ng'akozesa ababbi basobbi. Kayihura aliwa? Jeno Ddamulira oli ku luutinga abaana abo naye naawe bagenda kukwatamu.
Okitegedde kubanga time egenda tuuka nga balina okuwaayo kyogamba gundi Kawesi teyalajana kyogamba Kirumira teyasaba security bagimuwa teeka waaga abaana bewatadde ku kkubo kugenda bawulira mujja beekangira mu State House mwebale bbawo amaanyi ekirungi kati babalimu muve eno gye tuva mututulugunya abaana bava eno gye tuva babalimu ontegedde bulungi wabawo amaanyi bakuba bannayuganda nga bwe baagala tobalinaako control tosobola tomanyi kiki kye weeteekako weeteeka omuguwa mu bulago wabatuma bakuba abanuupu nti abanuupu baholigani okozesa baholigani bakube baholigani kale genda mu maaso. Yes, tuli ku NCK TV. Tewirabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kwa era nja kubanga nga kutusaako wona oli wana osinzidde sigala naffe tova.